ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza kutayo mujulabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera ng'ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera ng'ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba ng'otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo webale ddala. Waliwo oluggi lunene lwa muwendo mungi nga lujja ku nsi. Ninga emyoyo gikutte fulaga. Ninga emyoyo giri kankubulirize Mukama yagintwalangamu. Nendaba nimba yingiramu nendaba emyoyo giri gyali gifaanana gitya. Sabo tebakubuzaabuza. Ndaba. Ano gwe bajoga.
ndi kumulamwa ennaku zino nno ndina obusungu ku sitaani bungi kakati uliriza omalamu amaanyi kakati taata nalabanga emyoyo gitambula straight nga gikutte afu bantu afu skeleton afu bantu afu bubwa yesebo afu bantu afu bubwa skeleton nga butambula bukutta ebyambi ebyedda n'amafumu agedda bikutte bendera ya kale ey'omusaayi ya red yesebo ninga yakukula red nga yakukula nga kitegeeza batambudde ebbanga ddene nga banoonya oluggi olufuluma gye bali era nalaba banjabo ne bassebo nakiraba emirundi mingi era abajjukira obutambi obwo nakiraba emirundi mingi nga Katonda andaga nti banoonya ekkuba erijja tebaliraba lwe naddamu okulaba olwo oyo gundi eyafa oyo ndyoke mulabe nga alyoke agulewo oluggi mu buliwo nagenda okulaba nga basonze bayimiridde musululu moja naye nga tebamanyi gye balaga naye nga banoonya nsi kati nga basongedde ddala bajjabo ne bassebo mu luggi oluggi luli wooden lwa mbaawo naye nga lwadda lwa myaka mingi lwa muwendo mungi nga lugadde ensi n'ey'emyoyo kati ng'endulaba nga balutuuseeko wayitawo wiikisi zaali 2 oba 1 kabalugudde Francis naggula oluggi mwaba mwalaba Francis kuggula luggi banjabo ne bassebo yaggulira emyoyo egisinga amaanyi mu nsi yonna egy'okufa era ensi yonna egenda kukaaba era e Uganda bamaama bagenda kukaaba nnyo 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 bamaama bagenda kukaaba nnyo ekibakaabya mukimanyi baana balala tukaaba batata no batata bakisusa tulina ebyo bisajja ebiwakisa obuwakisa bannange ne biyitamu nawakisa gwe lindako omukulu yaggula oluggi oba ndi mistaken wali oluggi lwe yaggula nga tannafa yes mission baali bagamba ogwo omukolo gwaki zezala kumanya bya mikolo nenga waliwo some bit of mbo baali nakkirira okuyakkirira wansi naggula so spiritually yali aggulirawo mu nsi y'omwoyo yali abaggulira bano era akabonero lwaki era wegendeeza omuntu alina akabonero ako amazima ga Katonda musaayi amazima ga Katonda nfa amazima ga Katonda kugenda miranga biwoobe kati kankubuleko taata kambabuleko budabbe buno katono omwoyo mutukuvu yanzija mu mubiri n'antwala nagenda saidi z'ejjinja nendaba nga waggulu ku saidi z'ejjinja waliye ebinyonyi byenkana endogoye b'embalaasi ng'ente yeewamwe ennene ng'erina ebiwawaatiro kati ebiwawaatiro biri zigenda zibizimba gundi ku nsi bakola akantu ng'omupiira kati nga Uganda ebinyonyi bigenda kumaamira Uganda yonna bwe ginaamaamira ekigenda okubireetera okumaamira olw'ekibiina ekiri wano mu byobufuzi kirina endagaano gye kyakola ne sitaani nga bwe ofiisi zaabwe zinajjula Uganda kibiina ekyo kyogedde bubi bannange bwe zinajjula Uganda bino ebinyonyi baba bagenda kuba babiwadde amaanyi already biri mu formation biri mu kweteekayo kati nga bigenda kuleeta okufa nalaba okufa taata okusinga amaanyi nalaba okubonaabona nalaba amakanisa nga bagooca nalaba obubbi nalaba obutemu nalaba okwejjusa kakati njala kubuuza ekibuuzo ebintu bino byolaba omanyi waliwo ebintu ebimu for example nga bannabbi b'obulimba false prophets na biki bonga batuukiriza byawandiikibwa so obanga twagala oba tetwagala bayina okukola ki okubaawo so my question is bino ebintu byolaba tukyasobola obikomya oba tetukyalina nabyo birina otutuukirira okugenda mu maaso kati Mukama yangamba bw'ati nangamba engeri gye tulimbira ebyoluvannyuma ebisinga obunene ku 10 ku 10 kyenda amazima
yenjala yakutuluma ebyaddala ku 19 tetusobola bistopinga kubanga byasetingibwa birina okubaawo nti mu Uganda ekibi ekibadde kikozesebwa Mukama kigenda abaddako ababulizi b'enjiri bagenda kubafuumuula bakukwate ng'obuulira bakuba omuggo enkizi zikutuke tubadde n'omukisa ogubuulira tubadde n'omukisa ogwetereeza tetwetereezezza ekkanisa zigenda kugalibwa nadde njogera n'omwami aveeyo Rwanda tumukutumiddeko taata yazze ku kyaki mabega kaawo tubeerako naye ndowooza wiikisi 3 wamaanyi mu Rwanda naye munnayuganda w'e Rwanda mugaye mutumiddeko tukutumidde sebo omwami yaddajjuliza nanga nti e Rwanda amakanisa ku 10 amakanisa nga 8 tegaliiwo kituufu eyo Rwanda abiri ge galiwo naye batunuulira n'ekibbo kyebasuulamu akasente kyemufunye mmeka leero kasango gavumenti inako omusolo nene wano etteeka lyali liri n'ekyokubiri ayinako omusolo naye bo tebamanyi abantu betulya nabo emmere betuliisa bamanyi abantu betuweererera abaana anti abagamba mukola ebyo balina obbatereeza temulina line of leadership omu avuga kiki okuterera kwaffe fe abalina okwekolamu kibalemye anti kino kyoyogera tekitulemye anti kati bo okutereeza bagenda kikola mu nkola yaabwe kiringanga mukuleeta musamize n'omugamba musamize jangu obulire ku kufa kw'omulokole agenda kubagamba tetubajjajja bakoze jjajja bamututte okitegeera byagenda okwogera kati naffe abalokole twabadde tukola mu mulimu bataata b'eggwanga eyo message gibawo manyi kitegeeza bw'otuuka ku level ey'okweyita taata w'eggwanga bapapa babishopu badokita agamanyo bae baganange waliwo gye nakyala ne bagamba nti fulani sanze okulaba musumba nakkakana ne mugansirire fulani tomumanya nsaabisoma bawe message mbasaba bataata b'eggwanga akaseera kano ke tulina akatono mukakozese bulungi tubeeko bye tutereeza ng'ekkanisa nsaba naawe kasadimu akatambi butambule tubeeko kye tutereeza bw'ati bw'ayogera Mukama ayogera atya agamba nti waliwo ekijjira ekkanisa kinene era yaŋŋamba nti tugenda kukiyitamu oba twagala oba tetwagala naye tulina kuyiga bwe tugenda kukiyitamu era naŋŋamba gamba abantu bange gamba ekkanisa yange bagambe nti ekijja kinene bwe kinaabasanga nga muli scattered kigenda kubayisa bubi ne bwe kinaabasanga nga muli bumu kigenda kubanga tekibayisanga bwe kyandibadde kibayisa wali waliwo ekijja mbabuulira ekibi ekibadde kikozesebwa Katonda gwe mulokole oba oyagala oba toyagala oba oli waakyo oba oli waakyo oba oli wa gavumenti oba oli wankyukakyuka waliwo ekitujjira gwe mulokole waliwo ekitujjira kinene kikabya amaziga naye bwe kinaatusanga nga tuli bwetu kigenda kutumenya yaŋŋamba nti ne bwe munaasaba tekigenda kukyuka ne bwe munaakuba amaviivi tekigenda kuvaawo kigenda kubajjira tekisosola naŋŋamba nti naye bwe kinaabasanga nga muli bumu mugenda kulwana kwe kubamu akafaananyi ekkanisa mu ggwanga Uganda ne tukuŋŋaana tugamba kati ab'ejjinja tuweereza baasi ab'ewa Masaka tuweereza baasi ab'ekyenjojo mujje tufunye ekibangirizi tugenda kabya Katonda for the week bannange banyebo ne bassebo Katonda waffe Bayibuli egamba nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetowaza ne basaba ne baleka amakubo gaabwe amabi abantu bange so omuntu wange bw'obanga oli omwami Sami ng'osobola okusaba n'okankanya amagombe ate nga tugassa amaanyi tugenda gakola gutya tugenda gakubamu ebituli Zeroni oli twayogera n'ogamba nkumazeemu amaanyi wamalamu amaanyi naye ate nze nzikiriza Katonda kankubulye taata nzikiriza Katonda bataata mba mulemeddwa Katonda agenda kukozesa abaana bammwe nze mbabuulira bwe mumaka bataata mugaanyi tuyina omukisa tuyina connections mu government tuyina buli kintu kyonna ekisobola tusobozesa okutereeza ekkanisa tugaanyi nayogera n'omusumba omu namusinkana w'amaanyi n'akaaba amaziga naŋŋamba musumba twebaza Mukama olwa message gy'oleese era mbadde nkusuubira era musumba gwo Mukama akuwa omukisa musumba oyo musumba gundi
Dokita amuwa omukisa naye naŋŋamba ti Mukama yaŋŋamba twegatte nga bwekyogedde era nga bwakutumye eroddemu ŋŋambe twegatte wamu ne munnange abantu balina ssente abantu balina amakanisa manene abantu bafuuka bakatonda nga bwe mbigamba bwe yabiŋŋamba nga akaaba atudde eri ntudde wano mugayi bwati bwayogera Mukama kino na kino n'akaaba nagamba nti nagezaako emirundi abantu balaba tebaagala ate nga Mukama yali aŋŋambye omusumba oyo yaaba kulemberamu naŋŋamba abasumba abalala 2 babeere 3 ekkanisa eziri under bo zeegatte abalala bagenda kutujoyininga tube n'eddoboozi limu ekkanisa mu biro biri ebyedda baalinanga position mu politics era ekkanisa bwe yavangayo neeyogera abakulembeze tebaddanga naye olwaleero batuyita baasamu anti kati obuzibu nja buteeka sikuba obuzibu naye ngenda buteeka kwabo kubasumba oli musumba kubasumba why mubuulidde abantu enjiri okubalagira ddala nti ebya politics ebya leadership tebibakwatako mwe muyina kubeera mu bya mwoyo gokka kitegedde kati abantu ne bakyayira ddala leadership nakola message emabegako nembuuza ekibuuzo nti kale amazima gali nti ali mu busumba kati nga Pastor Ronnie ng'ogenda mu politics tetukyakwetaagayo lwansonga bootwala bonna gundi ebyenjawulo naye kyekigaana musumba Ronnie basumba abalokole tumanyi nti bamanyi Katonda okwesimbawo mu leadership positions zino ate tubibagaana nze waffe olaba lwaki kubanga nze ndowooza ebintu ebisinga tutawaanya just imagine senga leadership gundi ezimu muli mutuddemu balokole senga tetukaaba ku bintu bimu olaba kino ekintu ekyo ekyoyogera bataata naye abalokole babaawula abalinga agamba nti mukasolokoka bino tebikwatako kiriwo ekiti bataata baffe kyebaazimba kyekyo kibi anti kyebalina okukola kyekino kwe kudda tudde ku meeza tuddemu tudrawing ekifaananyi kyekkanisa yabira ebyoluvannyuma kubanga nakati saazitu tetwandiwuliddeyo basumba bawoza prosperity gospel yekka kubanga ekiseera kye tuli musi kya prosperity oli agenda linnya ennyonyi ng'ensi etabanguse mutubaleemu amagezi mundaba ate nno basisita nkibase nakkawansi omeeza I receive it in the name of Jesus terisaba lireceiving abantu tubazimbidde mu bulokole obw'okuyambibwa balokole omusumba oyo akola 20% ku bulamu 80% yiyo kwekolamu mulimu ngate yo 20% ya basically kugayidinga okusabira asobola okusabira kuba tulina ebisabidde ne bawona Katonda aba yabakusetinga nga balina kuwonera mugundi tulina omwami yajja natuka mu church era alowooza nti kanisa nzimbe binene batiribona nakubira muganda ali bweru mu America namukubira mga ekkanisa nga ndaba side eno yonna amabaati nje wansindi ate n'okugenda ku church mubuuka mwala koye ekkanisa gyobogera no ulwa makanisa agali mu kibuga wakati agalina ebintu eby'amaanyi kati botoka ekiri ebweru ku church kirala n'ekiri munda kirala kati bwe yayingira mu church nakwata akatambi amulage amusanyuse teyasaba yasanga system omita sisteron ngali mu kusabisa alidinga abantu tusabe byaloya lwa munyindo fe waffe teri kwejinya kusaba ogano okusaba ate nkyonsabirize teri nze byenfunye nange mbifunye mu kusaba nawe saba ofune ebyo Katonda agenda kuwa ebibyo okitegeera akati tuli mu kusaba ali mu kusaba nzo omusajja samu kwata nako kumusabira yajja akalulwenga kasirira ekibumba nga kyasirira organize 3 ngafu era nga bamwadde emyezi 2 afe kati omukyalo nagane musumba namula ku Unique Media lwaki tagenda yo namuleeta namweliza transport yajja ne muganda w'omulala omusajja ne batulanga akabuto kali kati era ebifaananyi video tuzirina akabuto kali kati munange omukyala omuntu kuvuna amulumirizo ne yali alidinga kutula omwoyo gw'okufa ne bakutula ono ngali mu bifaananyi ne video tuzirina ngali mu kwekwata ebifaananyi bwati munange kino kyekyabawo mu wiiki ejo agenda okudda mu ddwaliro ekibumba kiramu
Itwa isokoleki. Twalaba bubi. Tekisoboka. Nga kiramu Lika naawe. Bannange bagenda okebera organize zonna. Nga naddamu n'akola yali avuga bitulera agenda bweru. Naddamu n'avuga n'agula ennyumba. Sente zikomyewo tasobola. N'agula ennyumba olubuto ne luddayo. Olaba ndowooza sewo. Olaba ensi. Gwe kwekolamu mulimu Katonda ye Katonda yamusaasira nti wano alina okuwonera. Okitegeera? Ne bw'onozunga amakanisa waliwo ekkanisa Katonda gye yakuwanga mwolina okubeera. Nze ndaba bano abaana ab'ebweru abaana abaffe ab'ebweru kanya kukwata ssente kupakira basumba bano bagagga. We anti amafuta gye gafu musumba we yakusabiranga olinnya ennyonyi ogenda ebweru ali mu kulya mimmonde Monday to Monday. Abona gole anti musumba gondi ye wali revival ye wali gondi nyo kanisa yo musumba we yakusabira nze nina omuvubuka jjajja mu inbox yange nga musumba akali mukaga nga amaze emyaka kyenkana 7 takola mukaga ne musabira wiki ejo nafuna omulimu emyaka mukaga takola awe nakoma okumuuliza ali Dubai ajja kudda akomawo waitawo emyezi akomawo ng'alose ekirooto ng'omwoyo guzze gwagala mugoba ku mulimu waye mulimu guno nno si gugwo alawo omusambwa nali okajjanga akakana musumba munnange yenzo oli gwe wasabirako yali yabula kandi ebizibu bitandise okujja ate yeekomyawo nange kye nakola naye nga Mukama nsaasira tewamukolako tewamusabira akyawo wanyiiga no sakunyiiga magezi gadde abalokole twetaaga kudda mu magezi omulokole baba Katonda abakwasiza nnyo ekisa nti ekisa kingi nnyonyo genda ku Prayer Mountain luliza jjulanga naye kati anti baŋŋamba nti Prayer Mountain ezo kati bazisasuza no luli wayingiranga bwereere naye kati basasuza 1500 n'omutwalo ng'ogenda kubeerayo ennaku ani agenda okunoonya mbu akugyako omutwalo omulala omulokole omusanga mu nnimi n'akugamba yandala bulo genda eri okitegedde naye oli mukambwe Roni ennaku zino oli mukambwe saagala nonsense saagala obulokole kankubulya Kristo bujajja Kristo buli gwakyalira kati akaaba kubanga ekkanisa gyayagala okujja okukima nfu omanyi kitetedde Kristo kubanga taddanga agenda kimaki talinawo bantu be baliwa kyokali tulinawo yadde fe abalina okwekolamu omulimu tusaanire ajje maama tuli mu biro bye singa yatuuka dda naye olw'ekibi ekyeyongedde kugambye nakugambye yes nava mu mubiri luli nagamba nendaba nga nyambuka amadala nendaba ensi ng'eringa ebisesemye naye ng'ekireetedde ensi okufaanana bwetyo ekibi kingi mwe mwoza kisa munyatonona nnyo netusiiba n'atusiibira nnyo abantu baagala ebyo ebintu eby'ekitumbaavu ebintu ayagala fungula emmere ne bakuleeterawo ne bakuliisa mu bisebe byaka munnange ne munnegayirira okulya nsaagala lyako kale lyaka n'akasambi bye baagala mulokole omugira mulokole ebiro bye tulimu bya lutalo kulwana kubanga buli mwoyo gwonna nze ndaba emyoyo ne buli mwoyo oguyimiridde gulina amaanyi ate neggulu lyasindise ejje ku nsi buli woolaba banyabuli basokati kankubulye taata naku lumu mbadde mukusaba ngenda okulaba omusajja mu bbanga ngenda okulaba ng'alina amayembe 2 ngenda okulaba nga wa brown ngenda okulaba ng'alinnye ku kasikeeti nga buli mulokole buli muntu yenna omulokole alina ekitangaala wano kuwati wano mu kifuba kiri mu saako kikuba ne kifuluma ne kisaasaana asobola kigabirako ne neyiba naye ekitangaala ekyo ye Kristo nga buli muntu alina ekitangaala ekyo banyabudde namulaba nga guno omuzimu ogw'amaanyi sitaani yennyini ali mu kumutambulirako era namulaba abantu nga balinga abali mu katale nga buli alina ekitangaala bwali wabadde ekizikiza nga babaawo ekitangaala nga bono kana tugatte torch evudde bwakiro ne waka wano wonna nga tuzimulisiza bwetyo bwe tufaanana abo abalina Kristo kati nga kigenda kasikeeti kano kikukotomeza okitegeera buli muntu yenna amanyi Katonda buli muntu yenna alina Kristo nga kikutomeza kasikeeti kano
Okitegedde taata nga kikakuonyesa banyo ne basaba mbabuulira tuli mu biro ebikambwe era kambabuulire ekkanisa egenda kuyita mu kiseera ekikambwe kitabangawo mu abawooza prosperity gospel mukama agenda kutwala ebweru agenda mutwala ng'enkya bagenda kufa mukama ndaba mukama ayina engeri gy'akusitudde akuggyeewaawo ate olidde ebbumba kati bannange ova ku ttaka ogenda kulya ebbumba kati olwalira abantu babasuubiza kubatwala mu ggulu ngenda kutwala mu ggulu olina transport wa mmeka na transport tebikyaliyo ebyo gyebiri kati simanga kutwala mu ggulu kati okumanya kankubuli okumanya ensi eno nfu ebizibu bingi bannabbi obulimba beeyongedde nnyo nnabbi omu wana Uganda eyimiddeko akatuuti wakati musafisi ndabyeko mystic call ya mukama babagamba ki muganda wange nkwataako sigwa ngagamba ndabe bizigo lyakato ya mukama oba badagamba ankubira oba badagamba kinaka kamukubire kwe muli abantu ne abalokole ne bakuba enduulu bano banjagala luzungu prophet of God and a man of God olimba akawula kozesa olimba ebyo byogera temuli take it abantu bagenda maaso ga Katonda ng'azina katalalala lakatelelele lekala naye wala joni abantu Katonda atunuulira katendagana badina mu ngodi okitegeera kati I did that naka hello my father ogambye otya ekera ala ebitu by'ekisedwa akatabira wakala yaye abantu nga buli kyayogera bakubenga ati kati obuzibu bwange buli awo waliwo abamu nga sibasibe nga gwe weedongowaza kubanga bannaye omuntu ali mu kukola ebyo olabira dda nti nabbi apamye katuuti gw'olaba kitiibwa laba ekitiibwa maama nabbi asobola okujjamu n'empale n'atandika okugira amasengere nga gatambula gati ali bwerere obutulaga babikola n'abayo ka vidiyo aka afulumiza abantu mu muddo balye oyo ali wala wano Uganda waliwo ne Uganda omuweereza yabagamba buli atalina amaanyi ga kisajja ngenda kuwa 3 phase jangu nakapale kati abakazi n'abasajja bagenda ne bawanika emikono ne bawanika obupale naye najjayo ekiki kiringa kitundubaali n'akiyuuba abambaza adaye n'abambaza 3 phase omulala asomesa ebyasenga ne kojja wali ku katuuti abaana babiri omwana wakwaya n'omukubi wa gita ne bijjamu empale nga balaba live katuuti twatuukawo ddi balokole basumba baffe bataata buno bunafu bwammwe singa mwogera ekkanisa ne bagikoona nga bagikoona olw'okuba mbusimanyi ereekaanya ebyuma mu kitundu olw'okuba omugagga oli yakazimbawo kyokka ekkanisa yabaddewo ebbanga nojjamba ogikoona ekkanisa neesirika bataata tuddemu mbegayiridde tutereeze bwe kiba kyetaagisa ng'obudde bukyali ekibya kigenda gye mbadde muddukira wagenda gye tugenda mugenda kulaba buno obukumbi bwe tulina security bwe tulina bagenda bubajjako favors zonna privileges zonna zembadde mulina zigenda ate mbyogera mujja biraba nze kamba buli ekijja nalowooza namu nsime nkole kiseputiki obeereeyo amazima ga Katonda kubanga nze obuzibu bwe nnina nti empewo eri etambula empewo eri mu kutambula ey'okungubaga empewo y'okungubaga ejjudde Uganda ejjudde Africa ebintu by'ekisiru byendaba eyo omwe bisinga mu West Africa eyo mu Uganda byatuuka bakola ebintu by'ekisiru nga tulina wana abasumba bagende Nigeria era bw'owulira nga musumba nti agenze Nigeria baako ne question mark Nigeria gye nakunyumiza nti nalaba olukuŋŋaana olw'amaanyi nga luliko Chris Brown n'omuyimbi bamuyita Beyonce n'omuyimbi gwe bayita Wizkid n'abamu ku bayimbi ba wano Uganda nga bakoze olukuŋŋaana Nigeria batuula ne bagolokosa omuzimu gw'omuyimbi eyali omulokole n'agwa n'atamiira yali w'amaanyi bamuyita Winnie ne bagugolokosa ng'akutte Tiger alumba gospel fraternity mu Africa ne Uganda kwolwo baagolokosa omwoyo ogwo buli ky'omanya eky'amaanyi Nigeria
gikisinga gwe bayita mama wote gwe muyita Jezebeli Nigeria mbwe kyoyina okumanya bali evil nnyo omwana yali abawa 3 phase n'akawuba ati endulu neekuba abantu ne bagira mu kyaki mukanisa sebo tutuuse ku level sebo ng'abantu bajja mu kanisa ne banaaba engalo n'onaaba engalo omusumba amazzi n'agatwala n'awanyisa omukisa gwonna mwe mulaba muntu kunaaba ngalo amazzi bagatwala mu ofiisi ya musumba ekyo kyo nakirabako ekyo kyekyokunaaba engalo nakiraba olaba ensi bwetuuse ate abantu temusigala nga mugira ate abantu abo bolaba bali mu makanisa g'abanabbi aba banaaza bigalo abamu banaaza bigere yes mukama abagamba nti kakati ono woosabira waffe gwe n'olimirayo banandaba batya kisooka ekkanisa bwe naagenda mu kanisa endala tebamumanyi ono abadde anfaako badde ne boyfriend akuba ebyuma nennyonnyo nasinkana oyo mukwano gwange gwegambye w'eggaali ekkanisa gyensabiramu ayina ekkanisa kusumba waayo ayina secretary secretary nga bwoli wano mwami Sami tolaba musimanyawo okola otya olina omukyalo omu oli secretary wakutunulako bw'ati amaaso ne gaakamu akukyusa timing n'abanga ya controlling asoga kati sebo kyalowooza kyokola genda weesule mu mwana baba ne ba secretary nga si bantu secretary we wakutunuulira ogenda okutuuka ku ye nga kyagamba kyokola kyangu so omulimu gwa secretary gwa kukyusa akubriefinga nakukyusa oli omulimu gumwanguyire kati kankubulire kanisa z'abaana b'obulimba bwe batakuwa linnya era erinnya libayita sina ekyo ekigambo mu nsi y'omwoyo ebyaddala waliyo ebyennyanja nga biri sina era mu mazzi nga ntambula ebamu kubatwala mu mazzi eyo wansi nga ntambula okitegedde taata bwe batebawadde ggwe erinnya bali wa kanisa oshegedde taata ekkanisa nebeerako akagambo kaabwe mwekamba buli mwegendereza ekkanisa ennaku zino nabi Jesus is my bread waliwo amakanisa nze nalabako nekkanisa nga ya musumba ng'erinnya lya musumba Kalungi Ministries Foundation ekkanisa yatuuka ddi okubeera naye nago mangi byakisiru negolaba abantu lyasooka kuba kyaki kati linnya lya yes kyobugagga wa famire buno tubupimirawa bagagga nnyo balina n'ekkanisa ekkanisa yebeere waayo era nze kankubulya ebintu kintu kyonna kyetuguze ku Arise ebintu bye tulina byamaanyi twebaza Mukama naye buli kintu kyetuguze kiri mu mannya ga Arise Church bali butukolera stage ya 31st era eri receipts zonna ziri mu mannya ga Arise Church kubanga bwenvaawo leero enkya wajja kubaawo abasumba bano abataano mujja kubaamu atwala okitegeera kireme kubeera kyansikirano nandibadde ngamba baganda bange gwebeera gundi gwebeera kino mmanyi omulimu si gwange guliko abantu bali mu kuzimba akabaka ebyo byonna kankubulye taata abantu babanywesa giriisi kati kankubulye gundi omujjukira linnya sijjajjogera ndagirira bulagirizi yamutegeera yali side ki eyajjanga eri nga tuli ku ndejje yes oyo mwami omanyi kyaliwo yanyumiza owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 muwa amafuta ga mitwalo 10 naye abantu nga owotakeera owedde ebyaddala yesebu mbu n'atuula wali mu katebe mbu n'asirika n'alinda n'agamba secretary munayi secretary njagala kulaba musumba ate njagala kuddayo ku dduuka kukola secretary n'amugamba ombaamu mmeka nyongeramu mmeka ng'oyiseewo njagala kankweyo ekyetaano n'amwogera etaano ntima mitwalo 15 ne bamuyingisa 10 taata otufuta bwe tuti kati agenda amafuta ago
agenda okuganyenya bwati bagamu agenda agesige akozesere mu business nga mulimu omusaayi naye ng'ono yajjanga yagagaba ono waffe yagendayo wa musumba agufune amukoleko tulina abalokole ng'ali mu kyaki leero enkyanga agenda musaba kati ate ono yajjanga yali anonaki eri bagende bamukoleko nange neewo sobola tugamba abantu bano tulina abasajja leero ng'emisana bakatonda yes mugumiikirize process ayagala kwanguya bintu gumiikiriza process baba wetereze ne Katonda mwekamba bulira ensi nfu mbandika tutye ennaku ezo ngenda okulaba empewo ng'etambula empewo erina engeri gyefaananamu nga bw'olaba amasuuka ameeru nga empewo egayitamu ne gakola ekintu ekyo ekizimbi obadde ogaanise kati empewo bwetyo bwetambula bwetyo ebanga mayengo bwemba ngiraba ejjukira nti munsi y'omwoyo eri physical erabika kati mba ngiraba bwenti ngenda okulaba mu mpewo etambula ensi yonna erimu omwoyo gw'okukungubaga tezo okufa kujja yes ate era wano Uganda nalaba epipa 3 enkalu epipa yesebo epipa bino etanka ebibeera mu mafuta wansi nga binene nnyo okusinga awo nga binene okusinga n'agasaawe nga biri 3 babiteeseteese kuyiwamu musaayi so mbegayiridde mulokole ne Uganda ng'ebitujjira bingi nnyo naye ng'obuzibu buvaawa mulwa Elon Musk omuntu ku byazijja mu mubiri n'atwala n'endaba mu America nga Elon Musk ali ne n'oyo Trump nga bali n'oyo ani Putin nga bateeseza Uganda balina omusimbi ogugitabangula banoonya asobola okuyimirira batabangule naye nga ndaba kyonna ekiri emabega waabwe batagetinze ekkanisa nalabye gundi se yakola Tesla smart Tesla nabye buvidiyo awo mbubulaba emizimu emmotoka ze oyo mulaba oyo omusajja oyo omusajja oyo mulaba ateeza okubanga nsabike gebanja gange atukyali ne Roni omuzumba kalungi abeera kwa Rise Church nakasajja nakasajja sebo tubeerako ne ku Success leo kwendi ku Success Radio ku Success Radio nayo gyali kusaameka saa 5 zenyini zitandika saa 5 zatandika so ebintu byayogera olumu oyinza obutakkaanya nabyo niyo batokkaanyiza nabyo si musango kitegeeza ekigambo tekibadde kikyo but I'm very sure waliwo abakkaanya nabyo waliwo ababirabyeko waliwo abatannaba kubiraba naye nga nkakasa mujja biraba kubanga ebimu byakoonako ebiseera biri waliwo bye tulabye nabyo bigenze byanfoldinga mpola mpola kati twogereko ku maama ono gwe muyita maama Wota mama Maria mama Wota ye mama Maria oli si ono kino kifaananyi era eddiini eyo ekulirwa maama oyo guno gwe musamba gwe bayita Jezeberi sitaani y'omu akyusa mannya mu kifo mwabeera okitegedde taata era bino byowulira musimanya mbu aliyeni zizazze ku nsi sitaani asobola okukkiriza aliyeni asobola okukkiriza ekimusinga amaanyi mbu kijje kikompitingi tasobola teri bumenke obumenke ye sitaani era America wawulira waliwo kibayita area 54 manya biki ebyo eyo yonna sitaani era bano boolaba bano ba Elon Musk amaanyi ge balina n'amagezi ge balina prototype connection eri ne sitaani ago magezi ga bamalayika okutwala ekizungirizi ng'oli omu si gavumenti nokola nawulidde kati abantu batandise okubatwala ku guni planet endala bagenda balambula nalabye nga bazimba zi hotel ez'amaanyi mu planet emu aga amagezi banyabo ne baseba okuva ku planet eno gye tuliko eya earth ne bagenda ku planet endala banyabo ne baseba ga bamalayika ga bamalayika aga amagezi si ga bulijjo nzijidde ku piki
Kiki ekirinyisa picha olusozi akantu kalinga ketulula bwetuluzi akamagezi ng'abamalayika sigaagusi okitegedde taata ennyonyi neeyimuka mu bbanga wano nalabye wano e Rwanda bagenda kubeera ne bugundi bu Airbus ng'otuulamu abantu nga basatu ne babatula ne babatwala mu kibuga gundi ebuuka okuwewala jjaamu era ogenda okulaba amagezi connection okitegedde nti olwo abantu olwaleero nga si baana ba bulijjo si bantu ba bulijjo wadde bali mubiri gwaffe yesebo si bantu ba bulijjo balina amagezi amalala mu Amerika taata wulira baatandika okukola amagye ng'amagye bagagira mu bantu omwana nga talina maama talina taata yakolebwa bukolebwa naye nga alina omubiri alina omusaayi ate omukka si kyamukka bamugattamu saayansi asobola okubeerawo talina kyalowoozaako kimu alowooza ku lutalo wane Uganda taata wawuliddeko ku story abawala abatunda amagi wagawulidde mbu kya bbeeyi kyattuuzi kiri erubaga awo kiri emmenga awo nagawulidde n'okukulizaamu ekyana bwe kituuka mu myezi egiriibwa abakijjamu bakijjamu nga bakitwala eri ku bisowaani byabwe bye baliira ezo zonna nkola za Jezeberi olwolaba abajjamu embuto oba oli kalayini ka Jezeberi era product ze oba ozeeyunira ennaku zino waliwo obukerenda simanya babuyita Lidiya simanya ani mwe abakozesa obukerenda obumanya maama Jezeberi oyo muli bameka muli butwalira endagaano wagikola era mu bitabo bye muli olaba olwanagana na myoyo gya famire yo naye ate oli yali aka enju bamalayika bali abanene ab'amaanyi abaagwa n'omumpembe sitaani beeri ewa sitaani batuula baminisita be bateesa nze emirundi mingi nalaba omusambwa nga gwogera ne sitaani naye nga oluusi batuuka ekiseera ne bayomba ne bayomba ngayomba ne sitaani naye ng'ate gumutya era nabagamba nti sitaani si yasinga amaanyi bamalayika be yagwa nabo yagenda ne mu ggye lya Katonda n'ajjayo be yagwa nabo abamu buli sekita yagenda alondamu kimu kyakusatu okimanyi kinene yali ategese olulumba olulumba lwali lw'amaanyi nnyo nnyo lwaki awadde abantu bano ku nsi amagezi ne bakola zi ICBM ne bakola biki bateekerateekera olutalo lw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo baagala kubaako bye bakola walabye bakola ennyonyi esinga saawundi bali mu kuluubirira ku magezi gali ag'amalayika nti malayika asobola okubula mu ddakiika ataliiwo mu ddakiika saa zino tuliwa mu ddakiika ng'ali Masaka n'akuleetera n'ajja ekikopo kyakyo mu ddakiika n'akyetaano nga kikyayokya ndaga amagezi siga buntu bakoze ebintu bingi taata extended ne kasooli bw'olima mukolerere amagezi bagajjawa gaba malayika ga butonzi sitaani amaanyi gakozesa ga Mukama kubanga ye yamukola n'amaanyi ge yamuteeka mu gengo yagamulekera kati sitaani n'agakozesa mu dark side sitaani amaanyi gaalina talina kike naye kennyini teyeerina sitaani naye ali violent to the extent akozesa ebyabanne nti abakyala byonna bye bakozesa makeup mbalaba ne ku mikolo nakamaanya omumanyidde ddala nti nakamaanya ono nyini Silivia nakamaanya ogenda okumutunuulira nga oba yeye makeup ng'atabuse omwami asobola n'omugana nze oyo si ye wange oba ye sayizi yeeyo ng'afaanana bulala makeup banyamu ne basebo byalinga birungi ebintu bino bye tukozesa ni byayonooneka olw'omulabe yabiyingiramu nti Jezeberi gwe musambu ogw'amaanyi ogwaweebwa sitaani bwe yagwa ku nsi banyamu ne basebo yatandika okugaba emirimu nga bonooba n'abaana ewaka noka kakati ŋŋenda ku mukolo nkomawo naye njagala gwe gwagenda okoza ebintu
gwe siimula ennyumba gwe yoza wali ngoye gwe kola kino buli muno omuwa akalimu kati sitaani Jezeberi yamuwa omulimu guliwa kugwagwawaza abantu n'obwezi bayibuli egamba nti ajjudde omusaayi gw'abatukuvu nti n'abalokole bagwagwavu mu nnyumba ajjako ettaala n'atekako essimu n'alaba bana bazungu nga baayonooneka mukama bana bantu beesiriwaza laba n'amusitula nakanzijjako ettaala ndabe n'ajjako yatandika okuyisa omukono mu sports zino ezijjamu gundi okwaka ng'ayaka nga yeematiza ng'amaliriza kinywa omusaayi ogw'abatukuvu atandikira mu kwewuunya tugabagwagawadde nnyo mukama iraba kino ekisajja n'ekimusitula ekimu n'emimwa bannange bannange azijjako ettaala ndabe nojjako ettaala n'akendeza eddoboozi atekamu ne buno kumbe kamera bagitadde wali bakulaba alaye ebisenge bijja kwogera simanyi batono asigazaawo ku bantu muggulu ne bannange ebisenge bwe binaayogera bannange ze nkubuulira ekirimbise olwa ne wabitambuka abiteemu katono byogere oyinza owulira ensi eggwawo bannange ebisenge biraba bingi kubamu akafaananyi katonda n'amala ggulawo nga buli kyolowooza kirabika mu manda anti amaka tegasigala abantu bagenda kwetta abantu bagenda kwetta kubanga okutambula obutambuzi okujja wano ennyumba zobbye nkanaye kati eno ennyumba mbanyi akujibba ntandike era nze lumu natugaye nali neebuuza gye ekibuuzo naye mukama wakola byo tukweka emitima kikweke oli omusajja mugezi yalyoka ebyaddala singa omuntu n'omukwata kati ngaaga n'amawanga oli Tshisekedi ne Rwanda bekutte mu ngalo naye nga lowooza bye balowooza byonna ono ng'alina ekyambaga nkafumite bannange ne ku mmotoka emitima kankubuulire ebisenge ate bijja kwogera ebirowoozo tebyewalika kubanga tuli mu mubiri omubiri guno nagwo abeera katuuti nze kankubulyeko olw'omusumba yansisa yali ali katuuti omuwala n'atula mu maaso empale titiri omusumba yali abuliza amaanyi natandika okusalawo sala mpola mpola kale goloza birowoozo ki ate mukama yakola amaaso gano bannange era ogirano kabandabye okubayo map of Africa ya Uganda ya Kenya oyino soko olabe ne wozanga ekiwunyo okinoonya watategereza kanko tosola amaaso gano mukama yagatondanga bannange olaba otunulira omwana oyo wadde oyina gy'olaga oli siriyasi akuyita kati nogwamu n'amaanyi nawirako nogwamaanyi oba gwennineeka bandabye bubi n'okyuka era oba gwennineeka bamusiba busibi naye oba okola amaka so ebyo byonna amanyi bwe tubyogerako olumu ne tusekamu abantu bayinza olowooza tuli mu muzannyo amazima nti tusekera mu nnaku ate kyenjala tusooke ffenna tukkirize ng'abalokole kyo kyenjala bwe tunaakikkiriza tujja tutegeera engeri gye twewalamu ebintu n'okubikuba njagala tusooke tukkirize tukolerera ggulu naye tuli ku nsi tukyalina omubiri guno okitegedde ate omubiri guno waliwo time we gutuwangula gumpangula olumu gukuwangula naawe alaba olumu gukuwangula oyagala toyagala okitegedde kati omusumba goŋŋambye kyogamba yajja yali bulungi nnyo naye amaaso yange amaaso nesooka ntunayo gumu nenga ndabye bubi netolola eri n'amaanyi mbulwaddako ye ate omuwala akimanyi abi abamanyi
angira ati vu olaba Yesu tekikyagwaye kiba kifudde service ng'ekoze ng'egenze. So nze nno ndowooza byonna yonna Ronnie byayogeddeko oba byajja okwogerako ne byayogerako ewalala yonna gy'abeera. It is nyina gwe nasanyukidde. Alisti yalina kyeyasingolinze out n'agamba kino kyo sikirina. Kitegeeza ebisigadde alabika abikola ki. Kubanga tewaliwo muntu atuukiridde. Tewali mutuukirivu wano. Obutuukirivu bakola bukole si bwantu nakuwulira. Naye waliwo omukyalo omu gwe nayogerako naye wano ku channel namuleetera nga Mukama yamulaga nga amannya waliwo ekitabo ky'obulamu n'ekitabo ekyokufa. Bino bitugamba ekitabo erinnya lyange ejje mu kitabo ekyalamu oteeke mu kitabo ekyokufa naye ng'alaba amannya gakyukakyuka buli ssaawa gati. Nga message ye gyageza kugyeri okeera ku makya ng'otuukiridde mu butuufu ng'oli mu kitabo mu ssaawa 5 awo mu ddakiika 3 erinnya nga lisaze nga kyagezaako ki 1 tewaliwo kyankomeredde mbu nayatula erinnya lyatuuka dda. Ate tosalira muntu musango kubanga osalidde leero ayinza oba leero mulamu yeenenyezza lyakyuse dda ng'eryo lyazze. So ate gy'abantu bano njagala mbagamba osobola okubeera mulokolerera era ekyanogenda mu giye ekyo kyo tekyeyibaala ate oli abadde ku kitanda n'agenda mu ggulu. Mbeegayiridde bayibuli egamba nti abayite bangi naye abalondemu batono. Okubeera omuyite ffenna tuyitibwa baneemulokoke abalaba bali ku switi baga mulokoke baneetukyuke naye bw'obala okulokoka eno okwefuula omulonde okubeera omulonde gwe akyekola kiri ku ggwe. Nga bw'onogamba nti twali mu kiraasi edda ng'omusoma omusomesa baabuuzanga baatulangayo ani mugezi tumuteeke mu gundi mu competition zino eza academics ani gwe twateeka gundi toliiyo niye olw'okuba okyefudde kikolifayisa okulondebwamu mu bano bonna ne balonda ggwe. Ani asinga okusamba akapiira olwa effort z'oteekamu ne practice z'obadde okundi akolifayinga wadde bonna basamba naye ono nga bonagana ani asobola okwogera ku nsi y'omwoyo era ogenda okunoonyereza kubamu kuboogera ku nsi y'omwoyo era ng'olondayo oyo kyono kalungi ajje okitegeera. Ani akyaza obulungi abantu mu Uganda bagenda kuyomba tebajja kuyomba tebajja kuyomba. Timwamisa biwuuyo akoze ate kati bayomba akayita kaawo tebaagala mazima naye tetulina kyabbakolera bantu baffe. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.